Yes, nate nsanyuse nnyo okubalaba naddala abatugoberera kuviira ddala gye tutandikira program paka gye tugiwunzikira n'olunaku olwaleero Katonda asazeewo n'aluggyako ekifuufu. Ennaku zo zigenda omwaka tugutambula tukose mwemis okuba nti nno kwe tuva tubawa ebintu bingi nnyo ne tubawa ekituufu ekitambula mu ggwanga ebyobujjanjabi kiki ekiba ekiriwo akaddaako mu pulogulaamu yaffe The Crisscross tuba tuwanyisiganya ndowooza tuwanyisiganya birowoozo ng'era bwe kigambo weekiwulira. Ssenyinga Alvin leero nzazze okuba nate ngutuusaako pulogulaamu eno olunaku olwaleero. Nyongera okwebaza gwatwala obudde bwo n'oteekawo ka data ate no subscribinga no likinga no commentinga. Comments zammwe tuzirabira ddala era nga kakasa nti ensonga lwaki bye bituviirako okuba nga twongera ku mitindo gw'empeereza yaffe naddala okuba nti nno tutuukako mu kwetooloola ensi yonna. Abali mu America mbatumirako, abali e Bungereza, abali Amsterdam, abali e Canada, abali mu United Arab Emirates, abali e Kenya, yonna gwe gy'osinziira okuba nti nno otulaba. N'olunaku olwaleero sitambudde nzekka, ntambudde n'omugenyi waffe olunaku olwaleero ate era nga nsaba okkirize atubuuzeeko. Nsaba obuuzeeko atulaba. Abatulaba aba SML media nsanyuse okubalabako ate mwebale tugoberera. Nate nkomyewo Luswata Lawrence the Councillor tunyumyewo ku kimbe ky'ettamiiro ekyatuzinda mu nsi eno neyanze Museveni neyanze. Kikyakuviirako okubanga oyingira notagenda mu bwannansingi n'ogamba sanse zange nsomye oba oliawo naye kaŋŋende mu counseling and guidance. Neyanze Museveni neyanze ekyo ekyanviirako okubanga vaayo okutandika eddimu lino ery'okubudaabuda abantu abakoseddwa ebiragalagala. Kankiyite kuyitibwa mukama wange kuyitibwa ate nga yeggolo yange kyekiruubirirwa. Nimulwanya okulaba omwana omuto ng'abuyaana n'okubuyaana n'ebimusoomooza mu nsi muno ate n'anoonyayo option nga ne option gy'anoonya ate ng'emutattana etwala obulamu bwe etwaliramu obwongo ate wamu n'omubiri. So kuyitibwa mukama wange. Okay. Ebisolo ebisinga tuba tusoma. Yesebo. Tubaako courses ze tukola oli omuwulira nti ngenda mu busomesa ngenda mu busawo ngenda bugundi abaako olw'ommodo abagweya gwabalabirako okuba nti nno amusikiriza ayitemu eryo ekkubo. Alina olw'ommodo mukulu w'olummodo wange bamuyita Simon Senkai. Simon Senkai musajja mwamaanyi nnyo oyo. Ye olw'ommodo wange si kansala bati byayogera ate byenyinda mu addiction counseling bamuyita omukulu Dr. David Kalema. David Kalema mu addiction mu by'ettamiiro eyo gye tugenda. Okay. Uganda wano abantu baziba bannayuganda kyabo ebintu ebyatalirwa nnyo budde by'ensonga ya counseling and guidance. Ebiseera ebisinga era abamu tulowooza nti bisinga kukola nnyo mu mawanga g'abazungu oba bwe balina obudde. Okisanze otya mu daily life okuba nti nno okola omulimu ogwo? Weebale nnyo seweebalire ddala okubudaabuda oba counseling and guidance mu Africa okitadde ku mutendera gwa Uganda ne mu Africa yonna tekiweebwa nnyo nkizo era mu Africa wano era ne mu bitongole bya gavumenti oba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo Abafirika tetusoosowaza counseling okuggyako nga bamaze okugamba weetaaga counselor. Okusomozebwa kubaddewo era kukyali kungi nti abantu babuyaana n'okubuyaana ne balwana n'ebizibu ebibajjudde ku mutima naye ng'ate tebalina ngeri gye bayinza kisumulukukamu
okujjako ng'omaze mugamba nti a problem once shared it is once solved. So okusomozebwa kubaddewo era weekuli naye ffe tukyalwana. Ekirungi nti counseling and guidance course gyeri ate abaana bagisoma naye okusomozebwa kukyaliwo. Okusomozebwa gwe nga gwe profession eyo gy'okoleramu by'omukulu birungi ki by'ogusanzeemu ng'omulimu? webale nnyo webalire ddala. Ebirungi nze byengusanzeemu nfunyeemu akasente akambeezaawo ng'omuntu ate nfunyeemu n'okumanyika nandikutegedde. Kiyinza okuba kyandibadde kizibu. Nanditegedde mwami omukulu Simon Nyanga Lutaaya, Dr. Kalema, Dr. Monica Etima be bamu abagundidde mu kintu kino. Kale weesiza okisanzeemu. Okusomozebwa weekuli ate okusomozebwa butuzaalibwa, okusomozebwa kubeerawo era n'okufiirizibwa, naye engeri gy'okwatamu obulamu bwaffe obw'ensi y'engeri gy'oyitamu. Okusomozebwa weekuli naye ate sometimes emirundi egisinga okunyamba okwongerako. Yes, sinnatuuka wenjagala, waliwo esitanaba kutuuka, waliwo byenjagala okwongerako okusoma sinnaba kutuukayo oba sisobola ebyensimbi. Ate nange nandyagadde okukola office ebudaabuda abantu nyanzizanyiriza. Bw'atulaba ku SML News okuba nti nno tuzze tukwetedde dokita oba omukenkufu naddala mu bya counseling and guidance omukulu Lawrence Luswata azze ate nate mumulabe ku mukutu gwaffe kuno amuwadde abadde okuba nti nno ate akomawo naye nga mumutubuuza nti dokita ate bantu bangi abagezezzaako okuba nti nno babenefetinga mu ekyo kyosharinga nabo. What are the causes of addiction? Kiyinza okwetera omuntu okubeera nga kuba addiction kwe kubanga tosobola kubeerawo ng'ekintu ekikozesezza. Ambuuzizza ekibuuzo, biki ebivaako ettamiiro oba biki ebireetera ettamiiro? Tugenda kuwayo ensonga nga ttaano. Ensonga esooka, omuntu nga yakuzibwa mu mbeera ey'okusoomozebwa, mu mbeera ey'okusoomozebwa nti teyaweebwa parental guidance, parental love, oba teyaweebwa okwagala okwo okw'obuzadde. Abaana abasinga era abantu abakulu abakuziddwa mu bantu ab'enjawulo nga tebasobodde kufuna mukwano gwa mama, mukwano gwa taata, it is a trauma. Aba yafa, aba yagwa ku accident, omwana ono teyamulabako, tewali asobodde mugamba nti tokola kino tokola kiri. Emirundi egisinga omwana ono alemererwa okuyita mu bulamu buno obw'ensi n'anoonyayo shortcut n'agamba kale mama singa yaliwo, kale taata singa yaliwo. Ogenda okulaba ng'akenyootereddwa n'amaliriza ng'agenze mu addiction. Lwaki? Kubanga ebibuuzo bino byaba yeebuuza Katonda aba tamulabako. Ali n'omuntu gw'agenzeeko mubuuza, olumu ayinza obutamuddamu oba omuntu oba omuwa ekyokuddibwamu naye nga tekimumatiza. Okugeza abaana babeera mu masomero okutandikira ku myaka egya wansi, aba yeetaaga maama, aba yeetaaga taata, n'asiba kamere, ne bamupakingira, n'afuna kapoketi money, n'afuna engatto, n'afuna ekyokwambala. Ne byonna bw'aba tabifunye ajja kulaba nga alinga atali mwana. Ebyo ne biviirako omwana okuwulira nga ayinza okuba nga si muntu
nekisa confidence ye, nekisa low self esteem, embala ye n'okwekkiririzaamu kati kyekimutwala muki mutamiro. Ekintu ekirala domestic violence. Abandaba olina omwana wo, olina omwana oba olina abaana naate mulina obukuubagano mumuyitamu ewaka. Abaana bano be basinga okukosebwa. Lwaki njogera nnyo abaana? Kubanga tuva buto, wasooka kuba mwana n'ofuuka omusajja. Kati gy'ogenda okula, gye walaba muzeeyiwo oba maama abonyaabonyezebwa oba takuzi like amaka gakuubagana, kino nakiri kusika muggwa, taweeddwa school fees, takoze eki, nga byonna byogeddeko luli obukuubagano ewaka ojja kuviirako omwana okugenda ku street. Bw'aba agenda ku street ku lubalama lw'enguudo kwajja okusula, kwajja okwebaka, okufuna ekyokulya, eyo gy'ajja okusanga banne abajja omuyingiza muki mu ttamiiro. Biki ebiviirako abaana okukola ki? Okuyigira mu ttamiiro. Twogedde ku bukuubagano ewaka, twogedde ku kukuzibwa, how the child or the daughter or your son is raised. Kimuviirako okukola ki? Ebitundu ntukulira. Environment oba the surrounding ebikwetoolodde. Omwana yonna gy'akuziddwa, bw'aba akuziddwa mu ddiini ng'era ekitundu kya ddiini, ajja kumanya eddiini it is the order of the day. Kusoma ssaala, kugenda ku ekereziya, kugenda mu kkanisa, kugenda ku muzikiti. Ne bw'anaakuzibwa nga ekitundu kyalimu ky'abakozi b'abikolobero, banyi banjaga, banyi ba mwenge, sijja kunokolayo ebitundu bya wano naye nga gyebiri. Kati omwana oyo bw'akuzibwa mu kitundu ekyo n'alaba abatambula nga banywa omwenge, basula mu mabaala, babeera bafuuwa njaga, bafuuwa sigala, naye ojja kuvaamu agamba kirabika this is the order of the day. Naleka nkoze eki kangezeeko. Violence ye mukulu. Kisoboka omuntu okubeera addicted ne Katonda oba n'eddiini? Ye kisoboka. Kibi oba kirungi? Kibi. Tulina engeri gye tukiyita, gye tukitaaninga ffe ng'abakugu, okubeera nga gwe buli kimu omanyi Katonda, buli kimu omanyi Katonda, n'okumulimu tojja kugenda, oli ku ekereziya otudde, oli ku kkanisa, pasita yagambye linda Katonda agenda kukuddamu. N'otambula stage esooka ey'omwana omuto, n'otambula stage ey'okubiri, n'otuuka mu stage ya adolescent, n'otuuka ng'olinda Katonda akuddemu, kubanga olinda okusaba, okufuusa okusaba. Bayibuli ogisoma okugijja eno n'ogijja eno n'ogijja eri, naye ng'olinda ani? Ddoboozi lya Katonda. Tulina ebintu bino bibalansinga, naye tulina ebintu bino bibalansinga, ebyensi n'ebya Katonda. Alina ekintu mu Bayibuli kye yatugamba nti ebyensi tubiwe ebyensi n'ebya Katonda tubiwerako. Bw'obanga ogenda kusalawo ogamba nti ngenda kugoberera Katonda n'ebyensi olina bigoberera, n'ogamba ndabika nkuze, ndabika nina omulimu, kati nina okubeera ku mulimu, sirina kubeera ku ki? Ku church, sirina kubeera ku ekereziya. Sente nazo okola ki? Ozeetaaga. Naye naabeera mwavu ng'obeera bubeezi ku church, ku kanisa. Tewali agenda kuleetera sente ku kanisa, kuba n'abagenda mu kanisa oba mu ekereziya beetaaga nga balina ki? Balinamu akasente. Ate n'ebintu byaffe ebya bulijjo, olina okuzimba ku nnyumba, olina okutandika amaka. Kati ku myaka 4 okyalinda eddoboozi lya Katonda, naye nga n'abajja gy'oli abaku approachinga